Bwennina alese abaana bato tulekedde abaana bato ate era alwanye nnyo mu bintu by'obwakabaka buno naye talina kyaganyiddwamu kwe kubonaabona kwennina okukulukusa amaziga ku mutima ekyo kyeŋŋambye kyabonyebonye mu bulamu n'abonaabona mu bulwadde n'omulalo gukyabonaabo omuntu eyafa ku Lwomukaaga n'abantu talinaziikibwa ate ffe tetumanyi kigenda mu maaso kuba ebyennono sibimanyi nnyo nze bampasa buwasa. Yali yange nze Katimbo Ali. Olunaku lw'eggulo twasituse n'omutaka Gunju ne Katikkiro w'ekika ky'Obutiko okutwala omusika eyalondeddwa nga ffe Abatiko okubeera ntumutwala tumwanjule eri Obwakabaka bwa Buganda. Bwe twatuuseeyo eggulo okwanjula omutaka eyalondeddwa agenda okubeera nti atwala buno bwa Kimoomera. Bwe twatuuse ewa minisita akulira ebyobuwangwa n'ennono n'ebyokwerinda ate n'atugamba nti ate wano waliwo ebbaluwa eyaleeteddwa Muyanja Katikkiro Muyenje n'agamba waliwo ebbaluwa eyaleeteddwa Muyenje Kyazze Charles ng'agamba nti ye Kimoomera ayagala bamuwa obuki obuyinza twakyekanze nnyo. Twagenza okulaba nga bayiwe ebbaluwa ewandiikiddwa naye ng'egamba agiwandiise ye Namutete Mugwanya nga yeefudde mbu ye Katikkiro waaki w'ekika ky'Obutiko so nga ate Katikkiro w'ekika ky'Obutiko y'omwami Godfrey Ssemugoma bafiira wala era twamutwala ng'omutaka Gunju atukulembeddemu n'ayanjulwa eri olukiiko lwa Buganda n'eri abataka bonna okutwaliza waki awamu. Kyatwekanze ng'ate mwami Namutete ate yagamba nti yawandiise nga Katikkiro waaki w'ekika kyatukanze nnyo era minisita n'atugamba tuddeyo tuwandiike ebbaluwa ekakasa nti ddala kituufu Kimoomera omupya alina okubeera nti adda mu bigere byonna yafudde omugenzi tulaga ebbaluwa eyo era ebbaluwa neewandiikibwa olunaku lwajjo neemuweebwa nga kyetulinze kwe kutuwa amawulire nti bamaze nti tugende tumukole ki tumukwase. Kakati ate tuwulidde nti ate minisita akubye essimu nti ate essimu gyakubye tituziike. Kakati tuziike ku ki? Kakati ekintu ekyo tukyakyemulugunya era tujja kubeera nti tutwala okuziika okuggyako nga Obwakabaka bwa Buganda buyise mu mitendera emiki emituufu. Tetugenda kuziika okuggyako nga tuyise mu nnono yennyini nga weeteekeddwa okukola ki okubeera okuggyako nga bagamba oba ye nga minisita agamba nti ebyennono baabikola ki baabivaako atuwa enkola endala gye baakyusa naye we tuba nga tuli ku nnono ennono egamba nti tebasobola kuziika Kimoomera abaddewo ng'akuuma Namanyonyi okuggyako nga omusika amaze kubeera nti akola ki alagiddwa. So tulinda okubeera nti tutwala tulage omusika then avunaanyizibwa Kawuula ajje aba Kabaka amusindike ajje bateekeko Kimoomera ono bamukwasa eminyolo eyalondeddwa olwaleero then oluvannyuma tukole enteekateeka ezikola ki eziziika. Batulaba ebbanga ddene ng'amaze okufa. Ebbanga ddene ng'amaze okufa era twabadde tumanyi nti olunaku lwajja ensonga eno bwekola ki weggwa naye Obwakabaka bwa Buganda tebunnafaayo ku nsonga yonna. Baminisita beekobanya oba tetumanyi na kumanya kiriwo wakati awo kubanga ekifo kino kize kirwana ng'abamu baagala kutundawo naye ono afudde yazze ng'alwanirira ekifo ekyo okubeera nti tekikola ki tekitundibwa olw'okuba nti nno kirabika waliwo abantu abalina abayita eno ebbali nga bannakigwanyizi naye ng'ate bali mu Buganda bennyini okusobola okulaba nti balemesa bo bateekeko omuntu gwe baagala atali wa kikaffe gwe tulonze asobole okubeera nti abayisizawo ddiiru zaabwe ze baagala. Erinnya lyange nze Lukubaga Fred ndi taata w'omugenzi. Twafunye ekyekango ku mutabani wange omukulu akuuma engoma z'Obwakabaka
nga tukimanyire ddala okuva emyaka mingi yabadde kimomerayo mu mazima. Tulina ensonga egamba nti tetugenda muziika, tujja mutereka ne bwe ginaaba mwaka okutuuka nga bayise mu nnono. Obwakabaka buliwo, ffe tuliwo okutwala tulina kutwala muntu gwe tulonze, so si obwakabaka okutulondera omuntu. Ffe ng'ekika, ng'essiga, tulina okulonda omuntu gwe tuba tutwala Mengo ne tumusiigayo. So si bali tugamba nti no tuziike, tulina omuziikira mu biti, tumuziikira mu bitiibwa bye byabaddemu nga Kimoomera. Kimoomera taziikibwanga muntu mulala, aziikibwanga Kimoomera mu nnono yaffe, tuli Baganda. Ye muntu asoose okuba nga mu kika ky'obutiko mumutereka. Yasoose. Tetubadde n'akavuyo kubanga tubadde tulina Bakimoomera bukyanga babeerawo, tulina basatu. Tulina Daniel Serwaniko kitange, tubadde tulina Wamala Isirairi muganda wange, ne tubeerawo ne Dani Mukasa. Bonna tubadde tubaziika mu nziika ennungi nga tewali kusika muguwa, naye omuguwa guva ku muntu omu mu kika omu yasinze tuleetera omuntu oyo. Muganda waffe, muganda w'omugenzi bwe bazaalibwa bali basatu, bwe bazaalibwa. Oli ye mukulu, afudde ye yamuddako, ono gwe tulonze ye muto. Tetulina kye tweyuzizaamu, naye omuntu omu tetumanyi lwaki omuntu omu yafuuse ekizibu. Tulina obulumi bungi nti jjo twasiibye Mengo ne jjajjaffe omutaka owa Kasolya. Omutaka oyo mugonvu ddala mu kaseera kano, buli kaseera abeera ali ku bujjanjabi. Naye kyewuunyisa nga kya nsonyi nnyo, ne bakungu banne abakola Mengo tebasobodde mugeraageranya bulamu bwe bw'alina. Omutaka yatuuse Mengo jjo ku ssaawa 1:30 ey'okumakya. Twafulumye ogeeti ye Mengo ku ssaawa 12:30 ng'egenda mu emu. Naye ng'omutaka ali ku nsonga emu ya muzzukulu we, ne batasobola kugeraageranya nti oli akozesezza Katikkiro w'ekika. Naye ate yo mutaka mu kika, omutaka w'ekika waali owa Kasolya waali mu lubiri. Lwaki minisita w'obuwangwa neno teyasobodde kulaba kintu ekyo, n'akissa ku minzaani ye ng'omuntu ategeera n'akiraba, obanga ekyo kirabwa n'omwana omuto. Tuveeyo tutuuka awaka, batukandaaliriza obudde buwanvuye nnyo okuva ku Lwomukaaga tuli wano, abakungu baziwe bali. Jjukira mu bamulekwa mulimu n'abaana abato abakyasoma primary ne secondary, naye bonna bakyali wano, tebagenze ku masomero, okusoma kusirise, okulya kwetaagisa, ensawo zikaze. Kati twagala batubuulire ki kye baagala kyeffe tukole, kuba te bo kye baagala tukole tetujja kukikola. Era tetuli wiringi kukikola, tetuli beeteefuteefu n'eddakiika n'emu okukkiriza ekyo kye batugamba nti tuziike nga Kimoomera tannassibwa mu ntebe, tannatuuzibwa. Oba enjala eneetuttira wano, naffe tukkiriza etuttirewo, naye bw'ebaayo omuzira kisa wadde mbokkanyu gakyalina n'atutaasa, kebe nga mu Buganda yennyini Mengo bw'ebaayo asobola okuba nti alaba obulumi bwe tulimu, nga ddala kino ekiri mu kika ky'obutiko kijja tuukako mu kika ekirala, atulwanirire asobole okuba nti avaayo atuyambeko. Bo balina ebigendererwa byabwe birala. Bwe tunaba tufunye bwenkanya, tugenda kubeera tuddayo eri abataka ab'obusolya, tutwaleyo ensonga zaffe n'okwemulugunya kwaffe, tusobole okulaba nti tufuna obwenkanya, Kimoomera asobole okubeera nti aziikibwa mu nnono entuufu. Kanasiiba ku Bulange ne mubanga batamulabawo. Badde ekika ekirala ebasi si mukulu w'ekika waabwe yali. Omukulu w'ekika Gunju yasitula Kimoomera n'amutwala, Kabaka n'amukwasa eminyolo. Amaze ebbanga lya myaka 10 akuba mujaguzo, Kabaka nga tamulaba. Era nga bo tebalaba, lwaki amaze kufa ne bagamba si ye mutuufu. Omwaka gumu kubanga tetusobola kuba ngoma. Oba siffe batuufu neggulo twakubidde Omulangira. Bantadde mu masiro, twakubye nakati gyetuli. Atali mutuufu yaliwa. Bo mutuufu lwaki si yakuba.
ye Katikkiro wa Buganda okuyingira mu nsonga z'ebika. Olugamba otya twawandika ebbaluwa ku Lwomukaaga ne tubika ne tubabikira okutuuka awo nti ate tumutubikiranga. Twagenze okutuukayo Mengo twasanzeeyo ebbaluwa eyawandikwa nga 2 egamba no si Kimoomera. Abiwandiika ye mukulu we eyasikira omusaayi gwa Kimoomera, yasikira musaayi ng'omuntu. Okitegedde? Tukiwuliddeko nti mu kika kino waliwo abalala be muzze mutereka. Tubalina ebalire mu manzi. Kati bwe kiba bwekityo nono tujja kumutereka. Tetugenda kumuziika. Kali bameka? 3 ono wakuna. Tetujja kumuziika ng'emazima paka nga tuyise mu mitendera gy'obwa Kimoomera. Kati y'obuzibu Katikkiro w'ekika ky'obutiko twala omukisa guno okusaasira olwa muzzukulu wange yafudde Wagaba Daniel, era ntwala ekiseera kino okutegeeza Obuganda n'ensi yonna nti Daniel Wagaba tabadde wa nnono era talina kifundikwa kyonna kye yali ayambadde. Ensonga y'obwa Kimoomera Ssaabasajja Kabaka yagiramula nagitwala mu ofiisi ye mu mwaka 2016. Ssaabasajja Kabaka n'asiima olumba olwali lubbiddwa muzzukulu waffe Matiya Kawere. Ssaabasajja n'asiima ne luyimirizibwa, n'atwala omwaka mulamba nga yeetegereza ensonga ezo. Era Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'alamula gy'okusinziira ku kifundikwa kye yali Kimoomera Isirairi Wamala kyagaba, okusinziira ne ku kiraamo kye Ssaabasajja kye yali amanyi obulungi nga ne omugenzi Isirairi Wamala kyagaba Kimoomera yasiiga era n'ayanjulira Ssaabasajja Kabaka Charles Muyenje mu bulamu. Ssaabasajja wamala okulamula, nze nga Katikkiro w'ekika nalina kweyanza, era kye nakola kwali kugenda kwabya lumbe lwa Isirairi Wamala kyagaba Kimoomera ne tutuuza Charles Muyenje nga Kimoomera omutuufu, era yalina okukola emirimu gy'obwa Kimoomera mu lubiri lwa Namanyonyi. N'olw'ensonga eyo omugenzi Daniel Wagaba muto wa Charles Muyenje yamusiiga eyamutwala mu lubiri olwo amuyambeko, naye neyewaŋŋamya mu lubiri. Kyabulabe nnyo nti Abaganda balowooza nti Kabaka agenda kufuuka kyakuzanyisibwa na kunyooma. Kabaka bw'alamula aba alamudde, tulina kweyanza. N'olwekyo abalowooza nti basobola okuziika Dani Wagaba mu kye bayita ennono nga bagenderedde okufera n'okwonona ennono ya wano, tetugenda kuba bamwagaanyi. Ssaabasajja Kabaka wange ali. Bo bagamba nti amaze ebbanga nga ng'eŋŋoma zino azikuba. Ekirala ekyokubiri nti ono Muyenje omukulu w'omugenzi yeekubanye ne Katikkiro gwe olwensonga mulina ebigendererwa ebyammwe okutunda ettaka eryo kakati nga bwe bategeezezza nti wano mu Bwakabaka Kabaka yaali waggulu era yewenkomeredde. Kati Kabaka waba alamudde nga bwe mbategeeza ffe tetuddamu. Ekyokubiri olwo olubiri, ensonga y'olubiri, olwo lubiri lwa Bwakabaka, si lwa muntu, si lubiri lwa kika kya butiko. Ffe ng'ab'obutiko tusiigayo busiizi musiige. Kakati bwe bagamba nti ekigendererwa kyaffe kutwala lubiri olwo bakutunda bino bakutunda okukwonoona. Kabaka ye nannyini lubiri kubanga engoma buyinza, engoma bwa Kabaka. Kabaka gwasiimye yenna asobola okugenda n'amuweereza. N'olwekyo Kabaka yalamula era n'asiima musajja we Charles Muyenje akola omulimu ogwo. Ekyo kye tuliko era bwe tusibidde. Kati mu bufunze bano bali ku byabo balonze bo balina okunda balonze wawe muto w'omugenzi. Oli yasikira musaayi teyasikira kitiibwa kya Kimoomera. Anga bwe mbategeezezza nti obwa Kimoomera siga olina okuba n'ekifundikwa. Wagaba Daniel talina muntu yali asikidde wano mu Uganda. Naye obufere abantu bwe bazze batambuliramu balowooza nti bulina budde bwabwo kukoma. Kino kye kiseera abafere bave mu kulowooza nti bajja kufera Obwakabaka n'obukozesa ensobi. Kabaka yalamula yasembayo yenannyini lubiri kyaba asiimye kiba kyankomeredde. Ffe tusambusa mu nkola Mukama waffe kyaba atulagidde.
bo balemerako nti amaze ebbanga ng'akuba engoma era mwaka guwedde gwokka gw'ataazi kuba kabaka lwataaliwo. Ekyo si kituufu, mbategeezezza ne bagamba nti Charles Muyenje ye yasiiga, ye yayita ono mutowe amuyambeko ne yeewaŋŋamya. Charles Muyenje okuva 93 abadde yakuba engoma Namanyonyi, naye munne bwe yamulekera akaaganya bwe kati n'ayagala ajeyo kakati mu lubiri lwa Ssaabasajja. Era ensonga lwaki mbategeeza n'ensonga nagenda n'enziruka mangu n'enjiropa Ssaabasajja Kabaka. Kati Kabaka bw'alamula ani addamu okwogera? Kati kino kigenda kubeera kitya? Mbaga tebagenda kiki ekyemuzaawo oba baziika oba tebaziika, ekikulu kiri kimu, balina omuziika ng'omukopi kuba tabadde wannono. Kati badde mba okumuleka ku nsi, badde mba okumuziika. Ekyo kinsobola okutegeeza eggwanga. Erinnya Jjajja? Mugwanya Namuteze Katikkiro w'ekika ky'Obutiko.